sirina bingi byengenda information njira ngenda gikola naye ndi mwennyamivu. Baganda bannange, basoga bannange, banyolo bannange mwenna bwe mutasituka bagenda tuttanga ebiyenje omu ku omu ng'atutta ye atula wali n'aseka. Zino statement nze ngendo zoogera era nzivunaanyizibwako. Yoseriti bahabulwa lutabayisira mutabani wa Kareekezi nsi yete muzizide nsanga bisibe ne famiro n'akabinjako. Abaganda mubabanja ki era mubagaza ki? Wiiki eno yennyini nabagamba mwegendereze nnyo ku social media ono musajja nga mulwadde azuukukanadde engulu. Ne mbagamba mwegendereze wagenda kubeerawo obutwa, wagenda kubeerawo abantu bafa cardiac arrest, waliwo abantu abagenda okuwambibwa, waliwo abantu abagenda okuwa amasasi. Ddayo olaba vidiyo gye nakola ku Lwokusatu negiddamu ku Lwokutaano nali nkimanyi. Ennaku zino sikyala kulekana abantu ku social media kuno kubanga mba information ni mwewuguusa. Nze byenjogera byonna mba mbimanyi. Nabagambye mu bulwadde buno omusajja nga asituka naddawo mwegendereze wagenda kubeerawo obutwa, bagenda kuwa abantu obutwa, bagenda kuwamba abantu, bagenda mugenda kufa cardiac arrest n'amasasi bagenda gaba kuba nabadde nkitegeeza. Olwaleero njala tandika vidiyo eno nga ntegeeza buli muganda waali. Bwe mba musazeewo okusirika nga ne ku Lwokutaano ndabagamba nti ebitundu 95 ku buli 100 abasajja abatudde Mmengo balina amannya g'Ekiganda basajja Banyarwanda bali mu kusaanyawo bajjajjaffe abamanyi ensibuko y'Obuganda n'ebikana buli kimu. Mission essejjajja waffe ebitundu 60 ku buli 100 evudde Mmengo ana gayambiddwako babyakwerinda nkiddamu. Ebitundu 60 ku buli 10 mission ejjewo jjajjaffe Lwomwa evudde Mmengo. Abantu bangi bafiiridde Mmengo cardiac arrest nga bawadde obutwa olw'okulemesa ensonga za Museveni n'Abanyarwanda babatudde Mmengo. Mumula abasajja Mmengo kubeerayo ng'alina amanyi simanyi ekiwuka kumbe musajja Munyarwanda. Mula abantu kujja kusasula abantu ku intaneti ne bavuma lumbiye kubanga byenjogera bituufu. Kati ndowooza basanyufu. Mbyogera mugalumbiye mulalu. Nabagambye ebitundu 95 ku buli 100 bantu bonna abali Mmengo bonna Banyarwanda lwakwetuma amannya ga Kiganda. Okutta si kizibu kyabwe. Ab'amagombola balidde obutwa basse, ab'amasaza balidde obutwa, abakulu b'ebika bawadde obutwa, kati batandise ebbako basasa omukwomo. Nkugambye okusinzira mbabadde nzija ssaawa 2 eno incidence ekudde wakati wa saa 10 ku 12 ne bagangera kujja ku saa 2 ngambye sijja kujja ku live ku ssaawa 2 kamala okunoonyereza. Okunoonyereza kwange kundaga nti ebitundu 60 ku buli 100 mission essejjajjaffe Lwomwa evudde Mmengo. Ebitundu 40 ku buli 100 gavumenti mu bitongole byayo omuli iso semwayi be bayambyeko okugjawo omusajja ono. Bwenzija ne bagamba wano nti Obuganda buli matigga mulowooza nsaaga. Basasula internet abantu bavuma abantu ne bakyusa buli kimu kye baagala kubanga baagala kukola diversion ng'okutta abantu kugenda maaso. Buli yenna amanyi obuvuno obuddo bwa Uganda, amanyi obuddo bwa Buganda, amanyi history, amanyi ebyafaayo bonna battiddwa baweddewo. Musajja wattu attiddwa olwaleero. Ng'olyadde Mmengo ng'agamba Lumbuye akola propaganda, ajolonga Obuganda, akozesa n'omugaleta video nga mbonna nga teriiwo awo siwe wakulu. Nabagamba abataka mwenna abagende wa Museveni n'abataagenda. Abamu nga mwajeemera ebiragiro bya Nabbosa Ssebuggwawo mwegendereze bagenda batta. Ekyo nakibagamba. Era mujjukira okuva lwe baagenda yo ne tujja ne tuboogerako. Ne project yalina okukolebwa, project tegenda nga maaso, kye kyatuuka ku project. Kye kyatuuka ku project. Embuga enkulu ez'ebika zonna gye tusibuka zonna zitondiddwa ku nnyondo lw'abasajja bali Mmengo. Nkiddamu nazanya ka video ku Lwokutaano ak'omukyalo Munyawasige nakaddamu. Njala sooka bategeeza. Kamba sikire ekifaananyi tulyoke tutandike video. Buli omu genda ku ssimu yo eya Gola Moses, ku ssimu yo ogende ku Gola Moses, oteekemu ekigambo kye bayita deception. Bw'onoofuna ekigambo deception,
funa omuntu akikuvunda kubanze ngenda kikuvunda mu katono wano. Deception kye kigambo ekiri mu Luzungu naye nga mu Luganda kivundulwa nti omuntu asobola okubeera waawo ng'ajja n'akola ekintu ne yeekweka mu kintu naye nga ye kyategeeza kirala nnyo. Kati omukyalo yakatambika Nazannyi ku Lwokutaano y'omu ku kabinja k'Abanyarwanda abeefuula nti babawalana mu Uganda kanji nnyo nga ne Gashumba mwali akakabinja kanene konna kaseemwayi ne eso. Ekyo ekikolwa kyeyakoze ne banne kye badde bakola Bagashumba bakiyita deception. Bajja ne beefuula nti waliwo abasosola abawalana mu ggwanga naye nga indirectly bakola emirimu gya state nkiddamu indirectly bakola emirimu gya state. Ekyo bayita deception. Waliwo bakulaga ekifaananyi nti batusosola batuwalana naye nga state bakozesa. Oyo mukyala gwe Nazannyi mukozi wa Ssemwayi mukozi wa Iso n'abala bangi nnyo abali mu kalibeeyo abatambula nga bawa abasajja Baganda obutwa bawa abaana Abaganda obutwa balondola buli muntu yenna ayogera ku nsonga za Buganda n'eza Uganda bwe tubiyogerawo nga muga tusaaga. Teri musajja munyarwanda wano mu Uganda asosolwa. Kino ekintu bakiyita deception mu Museveni kyakola temunnakitegeera. Mw'okubalowozesa nti waliwo omunyarwanda gwe basula mu Uganda nga bano bakozesa mission. Bonna bakozi ba Ssemwayi ne Esu bali mu kukola ebikolwa bino ebyokutta abasajja Abaganda abanyolwa abakibonna bali mu bakola ebikola ebyo nga bakozesa abasajja bakola. Oli agira nga batusosola niyo genda okule yali ku mikolo gya NRM yali ku mikolo gya state yatapa ku buli mukolo. Njala kubuuza etteeka mu Uganda lisoma nti kasito yawukana ne statement ekwatagana ku nsonga z'eggwanga oba criminal offense ebeera treasonous diro baali bakutte Gashumba ne famire ye ne banne bonna abali mu deception mission ez'okutta Abaganda ne Bannayuganda diro baali bavuddeyo mu myaka bukyanga bazaaliwa ne bajja mu Buganda bagamba nti batusosola waki bakyogedde kati nga Kyagulanyi avuddeyo kubanga ye Muganda alina amaanyi balina kusaanya Obuganda. Kati ngenda kufumbikira jjajja fona muveeko ekintu kino bakikoze kiri mirundi ebiri. Wano okutta jjajja fero omwa bakozeseza ejjinja limu okubisa ebinyonyi bibiri. Ekisooka buli mukulu wa kika yenna agenda kufunamu okutya era yeesike. Ekisooka. Ekyokubiri state ngeri involved esindika sigino nti bwenkola ekyo kya mu Buganda bagenda kukola ki. A warning shot bagenda kukola ki. Ekyo ndezo mukitegedde kitalo nnyo jjajja ffe afudde Mukama wamumuze mirembe ensi egenda maaso naye Omuganda yenna bw'otazuuka kufuna mutima gw'abajjajja bo gwali omutemu bagenda kukusaanyawo ng'olaba kino nze nkyogedde video mu girekodinge. Baganda bannange Abanyolo Abatoolo Abaluuli Abaki bwe muneetulako ng'Omunyarwanda ali mu kubatta kubanga bwe enkola yabwe yakutta ne mutavaayo kwerwana ko bagenda tumala bagenda bamalawo. Enough is enough. Ekimala kimala. Gwe wenna Omuganda ng'okwata essimu n'odda ku TikTok n'otandika okuvuma Kyagulanyi n'ovuma omusajja Munnayuganda ng'abasajja bakola ebikolwa by'okutemula temusobola boogerako. Eyo Uganda gye mwagala. Ye Uganda gye mwagala nga buli lunaku batta omuntu ng'abatta waliwo omuntu wabulijjo ayire emundu zibeera n'abakozi ba gavumenti n'abantu sekinnomu aba baziregisteringa. Yeno Uganda gye mwagala mwabeera ku TikTok nga muwemula muvuma abantu muvuma Kyagulanyi. Kyagulanyi ensi gy'ayagala y'ensi ennuŋŋamu. Ssaabasajja Kabaka y'ensi gy'ayagala ennuŋŋamu. Kati kavudde kwandira katandise. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Kanzidemu mbategeeze ekimbonyabonya ku nsi kuno kubanga sina mirembe buli kimu kyenkola. Musajja onna famire y'Abanyarwanda nandyegadde okubeera ewaka nga ndira famire yange ne Bannayuganda nga beeyagala bonna bali mu nsi yonna.
olw'okuba mu emyaka gye mbadde mu Uganda buli omu yatya okujja okwogera ensonga zino nga bwe zirina okuba n'ensaddako obulamu bwange. Buli muntu yatya okujja okwogera ensonga zino nga bwe zirina okuba n'enzija n'enzoogera. Njagala obbajjukiza buli muntu ayogera ku nsonga za Uganda nga mutuufu bagenda mulwanyisa mpaka lwanaazikira naye tetugenda kuzikira. Ninayo bakomrade benda ba social media bangi nnyo nga mugamba ti simanyi ono yavumye Kabaka simanyi badde mutuufu alina ensonga ndo kansooka enkunyonyola kyotamanyi. Politics gomulabaawo ku social media politics mulala nnyo ffe tumanyi tukugamba wuliriza muganda wange. Ssaabasajja Kabaka ali matigga obuganda buli matigga. Gwe gwoyita Nakyejo bannakyeyo gwoyita Mukasa gwoyita Sebukenya si muganda munno munyarwanda era takwagaliza. Ssaabasajja Kabaka ekimutudde mu mbeera eno be bantu abayita Abaganda nga tebamanyi Buganda butambula kati nga kuviridde ku ntono katandise. Mukimanyi nti ekyateesa Mayiga Mengo kwe kusirisa buli muntu yenna eyali ow'omuzinze Mengo nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali n'amutusirikizaamu. Mugamba Ssaabasajja Kabaka tavaayo kwogera ku nsonga za ttaka, abantu abagobeddwa ku mataka, abantu abawambibwa, abantu abattibwa bamuggyako media ekyo mukimanyi. Bakatikkiro bonna abaavaako okuva ku Weekitiibwa Omugenzi Josh Mayanja Nkanji jangu kumulwanya muli Ssemwogerere Ojjabbi Walusimbi Oweekitiibwa Dani Muliika we twakoma okufuna Buganda etegeera. Eno yaddako eya Mayiga yali ya mission kusaanya Buganda. Yensonga lwaki nti bakatikkiro abaayitako bali abaavaako baali basobola okwogera ku nsonga za Buganda nga tebasobola kunyowa Buganda anti Museveni yaleeta abantu bano. Yaleeta abantu b'Emmengo nga mulimu Mayiga. Yensonga lwaki nti bakatikkiro bali tewawulira nti Ssaabasajja Kabaka avudde n'akola statement nedda bakatikkiro baakolanga statement ne state netya. Ono ye gwe mugamba nti Ssaabasajja Kabaka tafudde ku bintu bigenda mu maaso mu Buganda. Mayiga yali responsible okukola ebintu ebyo bamusasula obutakola bintu ebyo avumise Ssaabasajja Kabaka omwana omubi avumisa nnyina. Do you copy that? Ssaabasajja Kabaka bamuggyako media ne bamuteekako amagye ne bamuggyako buli mumbuwa takkirizibwa kwogera na muntu omwana omubi avumisa nnyina. Mu Baganda bannange abali mu social media abali mu byobufuzi nga temumanyi mission ya Museveni bw'etambula mutunuze engalabi zammwe n'enkoona zammwe ez'omuntu omuzizze baleka musooke mutune who is Mayiga. Nabagamba Mayiga ebitundu 9 ku buli 100 musajja mu Nyarwanda ne fero nagibe ku ssemu ejiri. Mayiga kye kibadde kikeza ku ssemu ene wasajja leero. Obadde ku ssemu ayi leero ku macha ne wasajja. Mubadde mu kimye file zammwe kulaba ku file ze nayogeddeko. Mayiga ebitundu 9 ku buli 100 mu Nyarwanda. Nengamba Apuli David Wasajja toli mu story mutabani wa Kabaka. Bakujja ko DNA nga bayita kubasawo abali ku Ntebe Road. Ekibatuteyo ku macha kukebera ku file zammwe zimiridde zikuma bati monument abagamba nti buli basajja baki Baganda. Awo tetugenda kulwawo. Yensonga lwaki nti omusajja Mayiga akola buli kikolobero kyonna nga teri amukwatako tayogera ku kintu kati Mayiga bw'atayogera ku kintu buli Muganda amaaso agateeka ku Ssaabasajja waaki tayogedde. Ssaabasajja Kabaka bwe yasembayo okwogera yali agenze Kaganga ng'ono amaze okukola statement eno wuliriza bulungi nnyo. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Okay, no problem. Ssaabasajja Kabaka lwe yavaayo yayogera bino era okuva ku olwo teyaddangu mpaka lwe namanya nti bagenda mutta. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda
atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga nsandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Awo waava embeteza eyatuusa Ssaabasajja Kabaka okuba nti baali bagenda mujjawo nga tewali ategedde. Abantu bangi abavuddeyo okwogera ku nsonga ezirumiza Museveni ku butemu bwe nga bafa. Tugenda mpola. Ono yali Archbishop Kabwa. Abakristu b'ekibiri mu disitulikiti wa Kisumu bakeddeko ebakwekeriza yaabwe eya St. Kizito okuzuula olunaku lw'ekifo kyabwe nga kiteganya emyaka 16 ku kyakitondebwawo. Omutambizi omukulu abadde musumba w'e Masaka Bishop John Baptist Kagwa. Bw'abadde abuulira ekigambo kya Katonda, omusumba Kagwa yennyamidde olw'abakuumaddembe okwettanira ebikolwa eby'okutulugunya abateebereza okuba abazzi b'emisango naddala nga babakwata. Oyagala munno nga bw'oyina bw'oyagala osobola okutuusa ku munno embeera efaanako ne Honorable Kyagulanyi yatuukako. Era bw'obanga oyagala munno nga bw'oyina bw'oyagala salowooza nti oyinza okuyisa munno nga kawooya oyayisibwa Wano wasinzidde n'akuutira bannayuganda okwenyigiza okwagalana kibawunyijjawo. Tetugenda kugenda yiyo. Mukuba lyerimu. Abasajja n'abakazi bonna abavaayo okwogera ensonga battibwa. Abasajja n'abakazi bonna abavaayo okwogera ku nsonga z'okutta n'okutemula n'obuvuyo obuli mu ggwanga battibwa. Njagala tuve ku vidiyo tugenda giva. Omuganda mutandise